Mukono kwali ko kwe mengo kwe muama tudate jetaga. Congratulations. Akabiri ruzi. Kotole. Akabiri congratulations. Bless you. Sabu kwao Gerard. Jakwe Jonathan. Ne jakwe gayangu wa jakwe. Right LC. Sit. Why else will I be doing? Hey. Why else? Moria. So Sidi and the team. Tusaba muwagire ebintu nga bino ku sente eziva mu gavumenti. Muyamba abantu ba wansi ne bafuna ku sente ezo ne bateeka mbaala bano schemes eggwanga lijjagenda mu maaso. Abaana mbakuutidde muve mu mboozi ezitabagasa, emboozi ekugasa kyekyo ekikutwala mu maaso. Tukole ekituufu mu kaseera akatuufu tusobole okuzimba eggwanga lino, naddala abaana abato tulina okusomoozebwa mu ggwanga lino nti wakati w'emyaka 10 n'emyaka 27 population ekola ebitundu 65 ku 100. Kitegeeza nti bw'otafa ku mwana muto talina gy'akola ki etwala ggwanga lino, tasobola kweyiya kubanga oluusi n'amagezi abatakayina. Nammwe abaana mbakuutidde mweyise bulungi, abakulu nga bano nga bazze gye muli nga Sidi obwazze, mugendeyo mufune sente. Amuli and the team, we are very proud of you. Ebitongole ng'ebyo biyongere okujja kuba bigattako kyetwetaaga mu kitundu kyaffe. Tubaagaliza okukola obulungi, tubaagaliza obulamu obulungi. Byogedde ku lwa Katonda n'ensi yange awangale nnyo Kabaka wa Buganda. Be blessed. 3, 2, 1, 0. The shots. Nazaliwa mu kitundu kino eky'Ebanda bugendera ddala Mukono district. Nakula ndabanga mu kitundu mubulamu resources ez'abantu abali mu kitundu ng'abaana abato n'abavubuka okubanga baakubye bategeera mu bulamu bwabwe nga bakyali bavubuka. So kwe kuvaayo n'enteekateeka ey'okutandikawo a youth resource center eri musical naye ng'egezaako badirectinga mu bintu eby'enjawulo, mu byokusoma ne mu by'obulimi ne mu bya performing arts oba ebyemizannyo n'okuyimba. So tukola ne programs 3. Tulina performing arts omuli ebyemizannyo n'okuyimba, tulina education mwe tuyambira abaana 60 n'abavubuka 40 mu byokusoma, ate tulina ne livelihood program omuli okubanga tugezaako okuyamba families ez'enjawulo kubanga sobola okweyimirizawo nga ziyita mu by'obulimi n'okulunda. Era tukolagana n'amasomero 2 ag'abazibe nga tubayamba mu kubasomesa music wamu n'okubawa ebitabo eby'abazibe ya Salama School for the Blind ne Sapolo Kagwa Senior Secondary School. Gombe Steriko situzi w'embeera njagala okusooka okwebaza kitongole kino ekya Music for Life Africa Foundation okusookera ddala tinno naliwo nga bateeka concept eno bagidevelopinga netubayambako n'okuregisteringa era nina essanyu nti no mu kaseera kano nga bacelebratinga achievement yo graduation y'abavubuka abasoose mu bya abakoze hairdressing. Tulabye nti n'abaana baffe abamu bagraduatinze mu bya music, abalala bagraduatinze mu bya DIT. So tulaba nti nno tugenda mu maaso. So abavubuka naddala kusingira ddala Nakisunga okutwaliza awamu bakoola bajje beegatte ku nteeka because mu Uganda yakati skilling is the way to go. Ofuna ekyomu mutwe oba ofunye capital. So n'olwekyo ate tubalinkinge ne government programs ezitambula essaawa eno. Kuba tulina parish model naye efokasinga ku bavubuka. Tulina UEP sente z'abakyala nazo efokasinga ku bavubuka zibayamba. Sente z'abavubuka nazo zibafu. So nze nja kubeerawo ng'entabiro okulaba nga abavubuka bano bafunye skills